Kale katwogera ku bubonero kw'olabira nti essaawa omuntu oyo gw'oyina omute ofuna omuntu omupya. Ebiseera ebisinga omuntu alinza okuba mu bulamu obwo n'omwesibako naye ng'ate ne bw'omwesibako togenda mufunamu mirembe. Olinza omwesibako era olutalo n'oluwangula n'omuwasa oba n'omufumbirwa naye ate nga gye bigenda okuggwera ogenda sigala nga tofunye mirembe gy'oyagala, nga tofunye essanyu ly'obadde onoonya. So waliwo ebintu Katonda by'atuleetera mu bulamu nga bizze gy'oli obeeko ky'oyiga. Either ofuna experience, either bikushapinge, oba si kyo nga just surface mu bulamu gy'olina okuyitamu. Se buli muntu gw'osisinkana mu nsi muno akugamba I love you nti bigenda kuggwera mu bufumbo. Ekyo we munaakiteeka mu mutwe gyammwe okuluma omutima heart break zigenda kubeera ntini. Naye buli bw'onaabeera nga gw'olowooza buli muntu akugamba ekigambo I love you bigenda kuggwera mu bufumbo, oba gwe buli bw'onaabeera ng'olowooza omuntu agamba nti nkwagala alina kwagala paka lwalifa, awo we wava obuzibu. Kyova mulaba musitwagolinga oba mubonaabona n'omukwano. Bw'onaategeera kigambo nti I love you tekitegeeza nti kirina kuba kya lubeerera era oyo akwagala asobolokera ku makya n'akukyawa, togenda kwerumya mutima. Kati waliwo obubonero bw'osobola okulabirako omusajja eyakoowedda ate nga kyekiseera omwesonyiwe olwo omupya gye, kubanga tosobola kufuna mupya ng'olwedde ono akyaliwo. Enaje ye weebanga ekyalingalinga mu bulamu bwo ejjudde buli wamu, kati olwo ogenda ku attractinga otya omusajja omulala mu bulamu bwo. Katonda akugamba mute gw'oli ku Katonda omusaba saalambu, aya Katonda wange omulungi, ya Allah nsasira, omusajja ono anjagale, omusajja ono asigale gyendi, omusajja ono akyuke. Lwaki tosaba Katonda akuwa omuntu omulungi, oba lwaki tosaba Katonda akuyamba akugiremu omusajja ono mu bulamu bwo? Nze kati kambabuulire, omusajja bw'atandika okwekola obusolusolo nga bba wange oba nga boyfriend wange, nze sisaba Katonda kumunkuumira. Essaala gye nsaba egenda bw'eti, ya Allah wange omulungi, nannyini eggulu n'ensi eno byonna gwabimanyi, bye tumanyi, bye tulabisa amaaso, bye tutalaba, n'ebyo bye tutategeera gwabitegeera. Gwamanyi byonna ebiri ku nsi kuno kuba gwe wagitonda, wabula nkusaba era nkuwadde omuntu wange ono amanya ge n'engoogera nga muteeka mu mikono gyo. Bw'abanga ye muntu gwe wantondera, nsaba omumpeemu obulungi era nsaba omunterereze ate era ne nteekawo ebbanga mu mutima gwange nsiriwa Katonda kuba tebamuwa bbanga. Wabula bw'abanga Katonda si ye muntu wange nga wali omuleese buleesi mbeeko kye muyigako, nsaba Katonda onsaasire ondage obubonero omusajja ono mwesonyiwe. Ondage obubonero obulaga nti omusajja ono mute, ojja kubulaba era ojja mwesonyiwa. Mulekerawo okusaba essaala ezo ezikooya Katonda. Omanye ekitutta butamanya kusaba. N'ogamba naye nze nsabira ebintu naye nsaba n'osiiba naye nga essaala zo teziddibwamu, tomanyi kusaba. Oluusi ky'osaba kikyamu, Katonda si kyayagala omusabe. Wamusaba n'aleeta ekintu mu bulamu bwo, ayagala kiveewo akuwe ky'oyagala ekikudizaavinga, ogaaniddewo. Olemye oganye okuta omusajja omwesibyeko. Akamu ku kabonero kwe kuwulira nti relationship yo buli kintu ekigirimu okakakikake, emboozi okakankake. Wasiibye otya? Bulungi. Osiibye otya bulungi. Nange gye ndi kugamba, imagine omuntu ne mubuuza wasiibye otya n'akuddamu bulungi, kati gwe kennyini n'olyoka omugamba nange gye ndi bulungi, emirimu mirungi. N'ekyange gye giri kugamba buli kimu okakakikake conversations ne wumba mubeera mulinako omuli yenna omulaba nti taliiwo kugamba olinga amwesibako, you are forcing things. Omuntu ng'akwagala ebintu biba nakyo tebibaamu kukaka, biba nakyo. Buli ssaawa obeera oli fixinga bintu olaba embeera nawe ogiraba nti yakukaka naye ng'ogyesibyeko. Ekirala tokyalina mirembe mu relationship nga yakufuukidde akayinja mu ngaddo esobola okuwa stress, esobola okumalako emirembe, n'otandika okufuna panic attacks, n'otandika okubeera anxious, nga ne bw'olobooza bulobooza ku musajja omutima guppa kukapwa, n'owulira nga tolina mirembe naye ng'ate owulira omwesibyeko, oyagala kumala kulwala pressure olyoka omanye nti omusajja ke kaseera omwesonyiwe. Relationship terina kubeera bwetyo, terina kuwa panic attacks, erina kubeera mirembe. Something that gives you peace, not something that takes away your peace. Wobanga relationship gy'olimu yeeyo giveemu. Ekirala, relationship yo buli ssaawa ebizibu bye bimu ebibayombya ate byeddiŋŋana. Katugambe bwenzi ne bweddiŋŋana. Katugambe musajja kubeera ng'akuyisaamu amaaso ne kyeddiŋŋana.
Wewesanga there is that certain behavior that keeps repeating itself and it brings about arguments in relationships, ogenda kwesanga nti ke kaseera. Kubanga kakati wembanga njagala okyuke nga toli willing kukyuka, kitegeeza either nina kwesonyiwa oba kwagala nga bw'oli. Okwagala nga bw'oli kinnumya omutima, it gives me pain ku mutima. Naye mbu njagala nkwagala mbukale ekyo wali buzibu yadde kimpa pain kuguma ogira oguma guma mukwano nga bw'oyonoona ebiseera byo ewantu ewakyamu akabonero akalala k'olinza okubeera ng'otegeererako kw'okubeera nti mu mutima gw'okiwulira okiwulira mu mutima gw'okiwulira era ogwesalira ebiseera ebisinga n'okiraba nti omuntu takwagala, omuntu akuyisa bubi, akuyisaamu amaaso, naye n'owunzika era nga munnange ozzeeyo gy'ali era ogwesalira era n'oddayo n'obeera naye nja kubeera naye sirina kyakukola olina ekyokukola era n'ekyokusalawo okiyina. Just toyagala bwagazi kusalawo nga bw'olina kusalawo, naye ng'ekyokusalawo okiyina, ekyokukola okiyina, osobola okusalawo obutabeera ekyo oba osobola okusalawo okugamba sigenda kubeera nga nkola kye ngenda okukola. Okitegeera mukwano gwange? Eyo gut feeling eyo gy'olina mu mutima ekugamba banne relationship kaleke ne kale naye nakola bwe nti ajja kunjagala naye nakola bwe nti tajja kwagala. Weerimba, you are trying to convince yourself kati oli attached. Attachment gy'olina eri omuntu oyo yeekusika naye mu mutwe gwo n'omutima gwo ebyo byetandise okutegeera nti wano twesibawo bwesibi tebatwagala. Relationship ekutuddemu akaba kabonero kalala. Buli ssaawa owulira ng'okooye. Omanyi nti relationship kye kintu ekisobola okudraininga mpola mpola mentally, spiritually ng'ate tekizzaawo kikijjeewo. N'otuuka okuba ng'owulira emotional oli drained, mental oli drained, spiritual oli drained, ng'oli awo tokyategeerekeka naye nga relationship yeekuwuuba. Wabanga relationship yo yeeyo mukwano gwange I think ke kaseera odduke. Gyesonyiwe. Ekizibu ate mu abaana ab'obuwala mweraliikirira kati we mulekawo ate kati naafuna ntya nze ngamba okusetolingira for less mbeererawo nga siina. Mbeererawo nga siina. Tewali nsonga why should I settle for less? Nze kati olaba nina ebintu bye natuuka ne ndaba nga we mba nnoonya omukwano sikyatunuulira looks. Kasita omuntu abeera nga takanga nnyo, kasita abeera nga wali eri ku bubokisi bwange bwe ntiikinga ayita nga tugenda. Okitegeera? Ekirala njogedde kusaba Katonda nga ntandika ne ngamba osaba Katonda akulaga obubonero. Katonda asobola okulaga obubonero ng'obulaba ze tuyita red flags, but you keep asking for more. In fact already wazifunaafuna naye nga bw'ogamba bw'akola kino n'amala akola kino ekyo ekijja sembayo tekisembayo. Tekisembayo. In fact kyafuuka na pattern mu bulamu bwe nti waba ayenda era okimanyi nti ayenda naye okyali awooza kasata nnaba kujja abakazi tebannaba kunkubira simu kunvuma kasata baleeta waka. Kale mukwano gwange beera ku ekyo. Okitegeere? Beera ku ekyo. So Katonda ajja kukugiramu omuntu mu bulamu nga naawe osazeewo okumwegubako era akuleetera omuntu omulungi bw'onaaba osazeewo okulinda. Naye bw'ona agamba nti nno Katonda ye munnange akole buli kimu ggwe ng'ozinze mikono kirinza obutasoboka. Beebyo ebyange nensigala nga nze Ssenga Faith to Faith 6. Temwerabira subscribinga, kulikinga no commenting. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo